naye nga mwasibye mutya muli bulungi. Ntandikirawo abantu abakola omulimu ng'ogwange kino ndooza kigende eri mmwe bali mu music industry abakola byonna okulaba nga basanyusa abantu nga gwe oluusi bakusasulira kulaba olw'okusinziira ku kintu ky'okola bannaye okuyaggayagga tekutukozesa naye nga mwasibye mutya muli bulungi. Ntandikirawo abantu abakola omulimu ng'ogwange kino ndooza kigende eri mmwe bali mu music industry abakola byonna okulaba nga basanyusa abantu nga gwe oluusi bakusasulira kulaba olw'okusinziira ku kintu ky'okola bannaye okuyaggayagga tekutukozesanga ensobi. Yes, tumanyi bitalo nnyo ebya mamawo, bitalo eby'ekivulu, situation gy'oyitamu bangi abagiyiseemu naye ate tebeeweebudde nga bwe weeweebuula. Ebintu ebimu bibeera ng'ebyokusaaga nti abantu nga ffe twandibadde oluusi tuvaayo ne tubyogerako naye tusirika olwa generation ng'olabaya naye ate waliwo ekisukka kati tayito nga zino tezirina fuluma naye tayito nga zino tezirina fuluma. Abantu abamu balabirako kuggwe kuba kati gwe oli muyimbi mukulu okitegeera naye we weeteeka mu kifaananyi ky'obuzadde nga naawe oli muzadde biki bino twandibadde tetutuuka ku ekyate ojja tukyayisa general nga newe batugamba nti gundi ayimba bino mu general bweti nga tunyiiga bunyiizi waliwo abakulabirako abakyakulaba mu value wandibadde weetereza blood kirowoozeeko wandibadde weetereza bitayito nga bino kuba kati weruvaayo kale ne lukuba ogenda ku inspiration ogenda giwaani kuba waliwo abakuwagira ate bangi nti naye ajja kkeera ku makya atandika ofulumya tayito nga zino kituleka waffe ng'abayimbi. Regulations ezandibadde ziregulating ebintu bino zisirise ekimu ku kiraga nti endongo yaffe terina gyeraga baagivaako dda batunula butunuzi naye bannaye twekube mu mutima ebintu ebimu ng'olaba kisobola okunyigiriza muzadde w'omuntu oba abaana b'abantu oba abantu abali mu generation ebintu ebimu tubyewale okuyaggayagga tekukufula ng'omubuyabuya tetulina kwonoona ggwanga olw'okuba tuyaggayagga tutuule tufumiitirize osobole ofulumya ebintu nga nabyo bitegeerekeka kuba abantu abamu bakyakubalamu amagezi okyasobola okyusa tayito nga zino nno nedda kirowoozeeko naye nga mwasibye mutya muli bulungi.